bulungi ogeze n'okuba abantu disikawo disika enokaaba andi munanga abawagizi be bambuulirako ebibeera eyo balaba nga abantu abamu tebasaanye kuddibwamu kubanga nsuubira tebeetaaga kusiriwazibwa abantu so ne bagamba todda mu ebyo bya kito wayitawo awo togere kayimba akapya koolina omanyi abasajja babonaabona nnyo abakyala balowooza tetulina love oba tetulumwa ebiseera ebisinga buli muntu ayimbira nnyo abakazi naye ng'ate amazima abantu abasinga okwetugira omukwano basajja ate ng'era abasajja be basinga okukaaba yadde tukaabireeyo mu nsonda so kwe kulaba nti nalivuddeyokko ne mbabulira amazima nti bannaye naffe tukaaba abasajja bakaaba tukulabanga ali mukwano omuyitirivu olina perfect family naye bwokuba akayimba ako tugamba oba ne rasta n'ebimunyigiriza ekanga asirika sirina binyigiriza zwena yatuuza nniya naye mbeera mu bantu music ono asinga tumuyimbira bantu nobeera n'emikwano gyo ne babonaabona mukwano kati generation empya ngenda nembalaba bakaaba heartbreaks nyingi ziva ku bawala ajja n'amala nalekawo omuntu abasajja bagwa mangu mulaavu ate ng'era bagwa mulaavu kizibu nnyo omusajja okumala gatawulukuka mulaavu so music asinga muyimba based on abantu true story eziri mu bantu not only me. Akayimba kano wagenda n'okata olunaku lwe wakata mweyo wiiki mwalimu ssaga y'abayimbi abamu nti tuzadde abamu bagamba ate tebalabira abantu tugamba babo okuwulirira babunoke n'abagwa mu tuba ebyo si bipya mu nsi si bipya naye nga kyensobola okubagamba nti baleme kola bintu bibayinza okwejjusa mu maaso eyo Katonda aba akuyambye n'akuwa omwana osaana n'oba nga embracinga ensonga eyo naye n'abawala nsaba mbaweereze ka message nti muleke kwegabangula nnyo muteekeewo ku weighing scale si buli asibwa enviiri oba n'asala kaati oba n'avuga emmotoka nti aba musajja worth okuzaalamu abamu mulye balye muveewo mugende bagaye abamu baleke bagende temwemalamu nnyo wange bamulaba naye abasajja basinga baba bakyeyiiya nabo banoonya bawala bakola ki abawala ababa beezaawo kati ate gwe omugaseeko omwana temukikola bawala bange mwenna kino kirabise ng'ekibadde nnyo mu generation eno mwe mu generation yammwe mwayimbira nga mukyali bavubuka envumulo nga byalingawo naye ffe tetwalina social media era kyobula abayimbi bangi balina abaana wano ne wali byalingawo era si kipya naye just nti ku generation eno bo balaba kipya naye nga si kipya ebyo bibaddewo mu bajjajja mu baani bibaddewo naye just tebisaana kukolebwa abantu abamu naddala ba celebrities balina okubeera very careful ekintu ekikwatana n'okubonyabonya abakyala kikukyayisa abantu olaba omuyimbi w'e Tanzania sijja mwogera linnya ekigenda era ekimusudde kujooga abakazi ekyo kintu kibi nnyo kintu kibi obadde ku stage n'ogamba nti abayimbi ogenda bawa amagezi abato abatandika bakube disco bave mu kwogera bave kuwalampa abantu ekintu ekyo ky'abayimbi simanyi entitlement eyo gye bagijja mbu simanyi kino kiseera kyaffe mbu simanyi abo bave bannaye abayimbi bange abato ate mbayita bato lwakuba mu music si mu myaka kuba buli awezeze abayimbi bonna bali mu 32 plus okay mbuzi ujjeko nga grenade gwensuubira nti alinga mu 28 naye wabuleegi aweza 3 mbeegayiridde mulekeraawo okufokasinga ku ffe nti tuveewo mulyoke mujje ffe tetwasooka kugamba bamatovu kuvaawo ffe kye twakola twayimba buyimbi matovu akyayimba nange nkyayimba
kati gwe kyoba okola sigala ng'okola ki ng'oyimba kiri ekintu kibaveemu. Your time will come. If your time is not now, it will come. Obudde bwo bwe buba tebunnaba bujja kujja, gwe sigala ng'okola ki. Abasinga Bebe bagamba nti mwabalemedde mu time yaabwe nti mukuze. Message yange gye bali abaga nti tulemedde munange si ffe tweteekawo. Abantu be batuteekawo be basalawo ne bagamba ekisajja kya ttabu, ekisajja kinyirira. Kakati gwe omuntu efaanyo n'amugamba ki. You just have to collect funds. Ate ekizibu kye balina bwe badde nnyo omwoyo olokoso ebyo biraga nti muli banafu. Okay? Muyimbe abantu bajja baleeta mpola mpola mpola. Kati ffe tutuukira ogamba nti tuwanise obeere nga gw'oli ku mwanjo naye tonnaba na kunsemberera ate ogamba nveewo. Kati bwe nvaawo abawagizi bange ani anaabayimbira? Okitegeera? Ebiseera ebisinga njagala nnyo okubabuulirira mbawe messages ezisobola okubazzaamu amaanyi naye obunafu obwo obukaabakaaba okwo kwa bunafu nnyo biswaza. Gundivaawo gundivaawo mutulekere gye ani abagamba mwalimawo enkumbi awo. Ekkubo lye balimu ffe twalikola ate ekkubo tukyalitambula. Okitegedde? Guno mulimu si byakumpa nkuweemu. So advice yange njagala nnyo okuba encouraging because the time will come. Ate no mwesibe bbiri kuba tekitegeeza nti mugenda kusigalawo kuba kati n'emabega wammwe waliyo generation endala ekola ki ejja. Kaakati mu buzibu bwe muyina mutunudde mu maaso gye mukuba amasasi temutunudde ewa mabega wammwe. So please message yange keen and clearly, do your music, sing. Nkuta Bebe mulimu n'abantu betwandibadde tulowooza nti oba oli awo bategeera music bebamu kubatandika ekintu kino tumukoze wall y'abantu nga basatu banaabwe bati naye abamu ku bo balinga abagamba nti abo tebakkiririza mu kiti mwatandikawo. Tewali buzibu, omuntu yenna kyayagala akikole oba akkiriza oba takkiriza. Gwe just kyoba okola gwe yimba onsinge abantu bwe bajja okusalawo. Ate bino ebintu babijjemu gamba nti nze asinga abantu munange bebagamba ne reality yeeraga. Okitegedde? So temwetekako pressure kubanga bwe mba nkyatambula wali tonnazaalibwa nga ntambula, ozaaliddwa otambula nkyatambula, okyayinza okudduka n'emisinde nga nkyatambula ate ne weekoona n'ogwa ekigo nga nkyakola ki kyatambula. So temufokasinga ku ebyo, mumufokasinge ku kintu eki endongo kubanga ffe tumanyi n'okwebakamu. Kati nze mbadde neebaseemu awo emyaka nga 3-4 ne kati ngenda kuddamu ate buto. Ogira n'otaamuko olaba abalina ebizibu n'obawa ku gaapu ne bayitawo ebizibu byabwe bikendera n'olaba nga bateredde ng'okomawo ng'osabula.